Ono mwana wo? Mwana wange. Omwana ono ayina emyaka emeka mukadde? Gye bakugamba jejo. Edda si bulimba. Ayina emyaka emeka? Myaka 14. Myaka 14. Ebyamutuukako wabimanya byonna? Nabimanya. Byali biki mukadegezako tubulya tumanyi tuli ku lupapula lweru mukubanze? Nange nawulira nti omwana yafuna olubuto. Ninzijanga era ali nalo. Nno janga lirubuto. Mambeera akiye kusindiikiriza omwana ono ave mu kyalo gye yali ali e Busoga. Ku myaka emito omuteere bakulu be bamuleeta ajja atatandika okubanga ayiye obulamu ng'akola eno. Manyi. Wangi? Yali nga tasoma kale. Oli namwewansaako ati mpa. Lwaki yali takyasoma? Mbeera nga nzibuzibu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 794 oba noti 782952 Nze nannyini lubuto kyenyinza okubagamba kuba ye yagamba olyamuko inaga kati kaluwa essonko nange nembeera olwakuba ate ebyembi yabadde agenda fuuka namuwandu ate againi mu myaka emito oluvannyuma lw'okuba nti akabenjedde kabusa akantuukako sayidi yange eno gye mulaba esayidize eno tenaddamu kubeera stede. Bwe kaba kadomola nyinza situla lita 5 n'ezisukka kawinza batasobola zitula guno omukono gulankwasiza guno gukyali munafu mulemamuuko kutwalize wamu naye tugeza kulaba nga tudda mu nteeko n'ekifuba kino n'emabega ne inshallah tujja banga tuteerera tubere nga tutambuza obulamu. So gwendi naye ye maama we tulagageza kulaba nga tuyitira munko tulabe kyekiriwo ekigenda mu maaso. Kati maama kyuzaako ki? Kyokuzaako ku musajja oba ku musajja oba ku mwana kubanga omwana wuwo njagala bamukwate bamusibemu. Bamusibemuko? Baunga wiiki singa 2 bamale bamute. Asobole okujja amulabirire. Ekikulu ky'osinga okwetaaga kikulabirira mwana so sikusiba musajja. So wali okumusiba yagala bamukangemuko obukanzi. Alabirire omwana n'abaana. Omwana n'abaana abali mu lubuto. So singa abaabuze n'amanya nti mumunya ne yeeyongererayo ddala. Ngatumuta. Batumuta. Then oba oyina plan kigokola mirimu kimaama. Tewali nima. Olima. Ebonyolo kati gye wadde oyina ennimiro. Matooko olime gye gali agawerako. Nima kasooli. N'ebijanjaalo. Bibyo oba okola kipakasi wala? Yange. Bibyo. Okay. Ne taata wakyali kimuli naye? Mubeye kati yasigaddeyo gwe nojja. Kati ogenda kuddayo eddi mu kyalo. Oba ozze paka omwana lwazaala? Njagala omwana wange azaale mwana. Azaale. So mubeera wanino mwena wanewa ewa muula wakyali ki? Ewa mutabani we? Tubeera mwenyini oyo atufumbira netulya. Ono yabafumbira ettooke. Nomulya muula wakyali ki? Kale mwebaza byakoze byonna. Muula abaddewo somehow. Amulabiridde. Amuyiriddewo omubiri we bakiyita? Okay. Mwebaza yeebale. Kuba mubeereddewo nnyo. Kuva ku ttama. Ettama. Paka bwali amulabiridde. Kale mwebaza yeebalire ddala. Ate ng'akyakola. Kyakola wakyaliyo omulimu gw'okuzaala obiki n'ebirala byonna? Byonna. Kirungi nti wooli ate nga n'omwana asemberedde okuzaala ogambye olina okubawo paka lwazaala then olyoka kati wamala ozzaala pulani kyeddako omuleka mu kibuga wano ogende wekkoddeyo asigale wano ne muula bakuuma abaana omujjako baana obatwala obalabirire asigale anoonya obulamu akola akasente akuweereze omutikka mugenda mwenna mu kyalo pulani kisinga tugeza nti kuzaala kutuusa alhamdulillah azadde bulungi kiwedde abaana weebali kye kiba kiddako. Ngenda naye kiba kisoboka okugenda naye ngenda naye. Lwaki ogamba kiba tekisoboka? Ayinza okugamba kyagala kudda mu Sakala. Ekibuga kimuyingirima abeera mu kibuga. Kuba ayagala kubeera mu kibuga amuleka n'abeeramu. Naye kuba kuddayo beera olidwedde. Kitegeeza eri mu kyalo yo wagazimuuko gy'asobola okubeera ebyokulya gyebiri engeri oli nti olima. Kati maama opangisa mwina gye mwaguleyo like nti bwagenda mwina mutandikira mwina mwafuna poloti eyo. Kati mubuuzeeko ye wala tulabe pulani jangu pulani z'abantu ogera naye maama owulira kati bw'obeera olina
weyongereko eno maama bwoti weyongereko weyongere wano pulani zo ziba ki tugezewo okuzaala kutuuse maama agamba musobola ogenda mwenda mukyalo naye bannange problem toyagala genda mukyalo tola ogenda nga nemulabako okugenda n'abaana nga bamaze okusala ne mubeera ddala eyo mukyalo ne muli maduuma embooli amayido kuba byonna gyebiri ne mubeera eyo n'abaana abalongo ne bafuna bakola ki bayavulira nga wagazi tova Kampala tusobola okugenda owulira okyagala ndanga ayagala okukaaba toyagala kuva Kampala oga muyingidde Kampala tova Kampala tusobola fune transport enkya mukere mugende ozalireyo tojja kuva Kampala oganda tusobola gwe oyagala ki era njagala obeera eno bwemaza njagala nkole kati abaana maama yanagenda nabo onakola ate nalonga ino obeera n'abaana nze nobali awo Salongo nawe amatukayo nagamba mumpa abaana bange oba toyagala kuddayo amasobola okgenda nabo abaana nabayonsa ku mabeere agage byogera nti ye tutegeere banywa amata omama omuwulidde muwulidde tayagala kuva Kampala kale kati maama otugambayo kati tusoboke tukute nga bwongera maaso n'okunoonya abeera mukoddomiwo naye wona abo mulabyeko nange onangamba nti wuno namuzudde waali ali wano tulaba ekidda era nga mbabuulira kuba nze nali ngamba singa alabika kubanga ekyokusiba omuntu oyinza obutaba solution because womusiba oluuto tetugenda kuddayo atekkiriza obagaana bamaze oyingira mu family ensobi zakolebwa naye nze nali ngamba singa alabika netula ku table naye tulaba ayinza tuyamba kati okulabirira abaana nga bamaze okuzaalibwa n'atekinga responsibility nekitambulira awo naye lwakuba talabika bakugamba amanya ge pozi yani simumanyi manya yani amanya ge kiga Ivan kakiga Ivan bweyeyita ne kundaga muntu kuliko amanya malala nnyo kakiga Ivan woba otulaba nga luwamulaba wamatukayo kyensinga okumanya mu Uganda tebeekwekamu singa tunagamba nti kati tukunoonya ebyampaka komanso okudisplayinga ndaga muntu yemirembe ne gikuggwako nsobola okugidisplayinga wano netugamba abantu kati tunoonya oyo emirembe ne gikuggwako ndi sure nti osobola okufunika naye singa oba olina gy'olinga otulaba libadde ovaayo nebibeera byakuteesaganya nga maama bwe yali agambye okitegeera n'olabirira oba n'oyambako ekini kuba naffe already naffe tulinga nga abayambyeko kakatonotono ne tutambuza bakugamba nti waliyo omuntu gwe bayita nze gwe bawa olubuto obwokubiri mukoddomi obwokubiri lwakuba simanyi obuko oba bebabite obuko mubikuliriza ewammwe mubikuliriza kati ogenda va wano ng'okankana nze anaakankana kuba nze nakutuukiridde eddawa sigenda kankana baadde bagamba waliyo omuntu gwe bayita nze nga bagamba batya bana mukyala Kakiga Ivan nga akugamba ati mukyala Kakiga Ivan tayogera naawe tubuuza maama wakyali ki mami aluwa and so on mami yono tata gwe tutalabye tata yasigaddeyo mu kyalo mpaze maama wagambye saidi wa mu kyalo Bunyolo Bunyolo so maama waali ogenda bawo paka mwana lwazaala tweyanziza nnyo abakozi obuyambi mwenna tubeyanza mwebala okutuwa obuyambi obwo Katonda bakoze batya emuje Katonda abaddizeewo bambi imija mokoti babere ngolabika bulungi Katonda atuddizeewo Katonda abaddizeewo emuje tweyanzige nina kyembadde nkubuuzaako waliyo abaana abali ku myaka egyo nga mitoototo naye nga asobola okuzaala abaana n'abazaala bulungi nga abazaala bulungi nga talina buzibu kuba batugambye omulundi ogusembyeyo sikaani yabadde teyatambudde bulungi sikaani kadengerekwa tusinga nnyo okufuna mukadde babadde batugambye nti sikaani omwana omu yeekiiseemu waliwo ebiddagala lyakumenya kumusiigako eganda byemukoze mutya era tujja kumuwali amenye azaale bulungi so gwosinzira ku experience gy'olina lowooza ku myaka emitano asobola osindika abalongo ajja abasindika so twongere mbongezi ssaala okay
kale mama ina akagambo ko tuwayo ko neri abaana abawala abaana abato abaana bayingidde mbibuga nga bazze kola ne baddambira ne bafuna ebizibu ng'ebyo. Abaana balekera okukola ebyo ebintu kubanga abaana bato bakole kye bazze okukola balekera okugenda mu ebyo. Okay. Kale tweyanziza nnyo maama. Balesebe. Kale nze Sonko Muhammad amukutuguta ndikosinzira okubanga tukuweereza. Nyagala okubasuubiza nti tujja kubanga tukomawo Katonda nga yemubeezi gwaffe tulabe nga tukola programs ntube nga tuzigusa twakitandika tulina okukimaliriza paka ku ssaawa enaalo naye abeewo sabe Katonda azaale bulungi. Nyongera okujukiza nti tukola airport pickup soba okoma wano mu Uganda contact us namba y'essimu gy'oli back screen yo kanji kusomere eri 0706474729 WhatsApp botimu imo enamba eyo kweri obayogera nange butereevu. Tulina enamba ya MTN eri 0782952155 enamba eyo ojja bonfuna ku WhatsApp bulambalamba for airport pickups tukima ku kisaawe paka wakoma ku mulyango booking nga bukyali ogenda okutuuka nga weniza ku welcoming nkuvuge safely tambula n'omuntu omumanyifu obeere safe kitegedde bulungi nnyo. Ensonga zo mu kisenge kyonna senga buti ayongera okujjukiza nti eddagala lina lyeweetaaga likwatagana n'ebintu by'omu kisenge ate era abo contactinga nze nsobola okulivuga ne likuleetera ewaka ewo oba wooli wonna bodaboda yadda yaffe mugimanyi eri etera okuba nga ateyitaayitamu. Kale nze Sonko Muhammad akumata kumira mpeera. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.